Salamu namusiza bonna abawuliriza n'abalaba namwatulira buli lwakubiri okuva ku ssaawa emu mpaka ku ssaawa 3. Ssaawa emu eyo nayo nkulu mwabagiwaayo obudde ne muwuliriza tetuba tetutuuse kubanga mwami Kayongo naye ayongera okukulifayinga okuzanya paati ye okulaba nti Uganda etuuka. So mwami Kayongo njagala okwebaza. Bitabule mti Waiswa. Emirimu tukola twajeewa omanyi eriyo obuvunaanyizibwa kasita obwambala n'obukkiririzaamu tewali kiyinza ate entaanya kulemesa kugenda maaso wakati mu kukaluubirizibwa, wakati mu kunyoomebwa, wakati mu kujoogebwa naye tukakalabya kubanga ekintu kyonna nga kibaddewo nga kibaddewo okumala ebbanga ne bw'okisimbulawo era oba wetaaga okumalira ebbanga okuteekawo ekirala. So obwannakyemadde bubadde wano emyaka 4 nga Uganda yakabeera n'obwetwaza emyaka 24. Definitely tegirina kuba myangu, girina okubaamu ebiwonvu ebisiriko ebiko but amazima ga buli dakika gabeera nti era omala n'otuuka ku musetwe ate era onobeera muwanguzi. Embeera yerima bagiyita Pala FM 107.9 ekula Waiswa ameefuga ga Uganda gakusanzeewa. Ameefuga ga Uganda gansanze mbukabuka nga tena patoyo oyina kubanga olinga kyannyanja mu Uganda kati okuwangaala you must be slippery kubanga nze nawonedde watono nabadde nga masavu yakute yabadde nga akwata amasavu wanagenza okulaba nga bakama bange Joel Senyonyi ne Secretary General nga bajasinga 30 nga be babatwala kakati nze awo omanyi ate nze kyangu nnyo obutamanya agenza okola kababuuze nga twamaze muddo omusubi naye ye independence yembera gyoyagala eyo kunaku lw'ameefuga si gyoyagala naye bwebagwe kati bwe kiba kituuse ku Waiswa nga Waiswa ali ku misinde nga Senyonyi ali ku mpingu nga Secretary General David Lewis ali ku mpingu nga banadini kuba tekyaliro kyasusse Pastor Muwanguzi yakanze nga kuwanika Bible nga bamugamba nti kuna hiyo Bible twale kama banange no King James nedda enjiri nkyamu bw'otunuulira Bishop Tom Sang bafaaki ow'Emityana naye tebaatawaanye. So ate nga si kyekyokka independence, ekigambo independence ekisooka abalwanira independence waliwo negotiations nyingi, waliwo obuwaayiro mu ndagaano bungi butya Bannayuganda bwe balina okwefuga kubanga ekisooka waliwo okukkiriziganya kwa Uganda eyawamu nabwe kityo mu Uganda eyawamu walina okubeerawo emitemwa mu kugabana ebyenfuna mu kuzanya paate mu byobukulembeze mu kuba nti ensi etambulira wamu mu kukkaanya. That was the purpose of that was the dialogue of the 1962 Declaration of Uganda as independent 9th October. It does not just come with the declaration. It comes with meetings in Lancaster. It comes with meetings here. It takes elections. Kubanga Bannayuganda bamala ne beerabira waliwo okulonda. Governments nezajja after independence zali governments of accountability. Kubanga omanyi bulungi nnyo nti mu 59 waliwo government. Nga tetunajja mwene yankagamu ebiri yali mu effort y'okugatta Kabaka yeka ne UPC. Naye nga before akalulu akasooka kaleeta Benedicto Kiwanuka nga prime minister
omukulembeze wa Democratic Party ne Democratic Party nga first government okureceiving obwetwaze bwa Uganda kyali kabonero kankukunala butya bannayuganda bwe bali bagala okuba nga bakulemberwa mu nkola eya demokrasiya independence kubanga Cherupe bwe yali ali wano yali takubwako kalulu yali tagambwako bye yayagalanga bye yakolanga newankubadde byalinga birungi naye civilization okukyuka kwensi kyebayita civilization okutambula kwensi okubanga kuli kukukyuse world all over oluvannyuma revolutions kubanga bino byonna ebiriwo tebisose kubeera wano waliwo the European struggle mu 1800 mu era ya Prince Metternich 1815 waliwo 1818 1914 1818 oluvannyuma lwa French Revolution yaspreadinga netuuka mu Europe ensi okwagala okubanga zinagwano kubanga abamanyi mwenna mumanyi nti Bufalansa yali empire kati tize republic nti Louis de 16 yeyajja n'amenyawo obwakabaka bwabwe kakati eyo human civilization accountability of leadership yali etandise okutambula mu nsi tuli wamu bwetandika okutambula mu nsi of course nga abaali bakulembedde omumuli gw'okulaba nti ensi ya Africa efuna obwetwaze Basoko Toure Bakwame Nkrumah ba Eduardo Mondlane Bagama Abdul Nasser Buserengeta wano East Africa Jomo Kenyatta Milton Obote yali musale nnyo kubanga baali bamuclassifyinga nga orator era mu kumujjako baali bagenze wamu bali Singapore era nga agenze kwogererayo bigambo ebyali bisobola okusobozesa ensi ngeza Southern Africa omuli Namibia omuli Zambia omuli ne South Africa okulaba nti bafuna obwetwaze kakati nga formula eya independence the struggle by Nelson Mandela wadde bali bakyali mukomera waliwo omutendera gwa demokrasiya ow'abantu wadde revolutions ezimu zaali militaristic abamu okufuna obwetwaze bateekamu ekibuli mwalimu okulwana wano mu Uganda tewaliwo ki kulwana zaali nteeseganya so nga waffe ku mulirwano e Nairobi Mau Mau rebellion ku mulirwano Tanzania Majimaji rebellion wano it was a smooth through kubanga the colonization of Uganda was a negotiation between the Buganda Kingdom and the British ekyo oba oyagala okukikiriza oba oyagala kigaana kuba later bafuna resistance era from Buganda Kingdom Kabaka Mwanga nani ne Bunyoro we wasooka okuva resistance because kasitoba ngomaze okukonkalinga Buganda Busoga follows suit yejjira ku mugongo bashuwa yo tewaba kubuuza kubanga civilization nabo bagirozaako mangu olw'amasanyalaze kakati development patterns nezibanga buli region olw'ebyaliwo okugatta ensi buli muntu ekisooka ebyobukulembeze byali bikulu era okukanyisa kwe kubeera nti waliwo okulonda okwali genda maaso mu kulonda okwo kwasooka ne kubanga Sir Edward Mutesa yali first ceremonial president His Royal Highness Kyabazinga Gabula n'abeera nga yali vice president we then working prime minister n'aba Milton Obote kubanga bo baali bakoze coalition baali bakoze maja awali okukanya omukago wakati wa Kabaka yekka n'aba Uganda People's Congress abali bakulembera Obotolo ne bafulumya Benedicto Kiwanuka eyali alondeddwa nga saba minister asooka kubanga yalina ebyo byayagaana okukanyako ne Buganda kakati obwetwaze obulaba nti from the word go accountability ey'obwetwaze ejjanga ejjira ku kalulu ballot kakati suspension ya constitution nebanga okujjawo semateeka mu 66 nga badipozinze gituyita Kabaka crisis bagyeko balumbi olubiri nebyakolebwa nga bikolebwa Milton Obote subsequently bya overthrowing constitution yali ekoleddwa ngekanyizibwako Lancaster endagaano ya butya bannayuganda balina okufugibwa nga bayita mu nkola y'akalulu
tuli wamu nga bayita mu nkola yaki eyakalulu era 1970 mugumu Amini awamba Obote kuba Obote yali ajewo constitution era kyayanguyira nnyo Amini okutambuza gavumenti kubanga Bannayuganda bali babaddewo nga constitution bakola ki wadde kuba ebyendala byali bireetebwa byali bya kiyumba naagwa Pigeon Hole constitution eyaleereteddwa okuyambako Obote okulaba nti akulembera naye nga abantu baali balina endagaano kwebegattira mu kufuna obwetwaze nga Uganda. Waliwo okukanya lwaki Bunyoro ekkiriza okuba ng'etwalibwa wansi wa Uganda. Waliwo okukkiriza lwaki Busoga ekkiriza okutwalibwa ng'etwalibwa wansi wa Uganda. Waliwo okukkiriza lwaki Ankole yali ekkiriza okubeera ng'etwalibwa wantu okubeera nti tuli wamu nga ensi okukola kye bayita Uganda. Kuba okusooka nkubulidde nti mu colonizing Uganda it was a tribal war nti bagendanga bafuna buli party single handedly mu Eastern gye basindika Semeika kungulu naye nga naye yava muki mu Buganda. Kakati ekyo kikulaga bw'oba oyagala okwogera ku demokrasiya na butya bwe bawaayo ensi kubanga bwe baali bagenda okwasaba Obote eggwanga lino ne Kabaka Muteesa ne ba vice president ne government yaabwe waliwo ebintu ebyaweerebwako nga tufuna obwetwaze ebyagabirwako ontegedde bulungi. Waliwo essente waliwo okupulaninga ensi bupya kubanga already baali bamaze okutandika okukavaringa kye bayita tarmac planning urbanization entyabo egenda okutambula. Baali bamaze okutunulira rural urban migration. Baali bamaze okutunulira workmanship egenda okubeerawo running of business. Of course mu biseera ebyo waliwo okutaataganyizibwa olwa militaristic approach yatwalibwa banna African n'abakulembeze abalala okudibozinga of neo-colonialism. Olwo tuvudde mu colonialism tuze mu neo-colonialism. Neo-colonialism kwe kubeera nga it is olinga ino obwetwaze naye nga waliwo omukono oguli virtue ogutalabika ate ogudeciding ensonga ku lulwo. Nenzija n'omutwe gwange wano abantu ne bagulaba naye nga ate ebigambo waliwo abimpereza wansi w'emmeeza bye nina okwogera n'amwatulire batikoze eki ebeefudde. Kakati bannansi eddembe lyabwe kuba luli omuntu nga basobola okera ku makya naga nti Kayongo nti enkyo ojja kugenda mu ddwaniro olwane notabuuza nti Kayongo nti ekifuba kyo si kibi bakompaddemu endabirwamu nti abakyala temulya kakoko tobuuza kibuuzo ku myaka 14 bakukwata ne bakuwaayo. Olwo civilization etufuula part of the Universal Declaration of Human Rights etufuula part of the globe okugattira wamu okutambula ng'abantu abali mu America abali mu Uganda kubanga buli living human being eriyo ebintu ebikuweebwa Mukama Katonda kibumba byakuwa. Kakati ebyo bye bimu ku nsonga kubanga luli amasomero ganjawulo ng'amalwaliro ganjawulo ng'abazungu baba n'ebyabwe nammwe bannanyini nsi ne muba naki n'ebyammwe. Olwaleero bwe kiri oba si bwe kiri nkuvuga nkuleeta kati we tuli we twajaguliza. Kakati ku myaka giri 24 waliwo ebyogerwako Busoga College Mwiri, Kira College Butiki, Namiryango, Kings College Buddo n'ebirala wali. Leero mwogera ku ki? Wali boogera ku Nairo Hotel, boogera ku Sheraton, boogera ku birala, boogera ku Uganda Commercial Bank. Mwe mwogera ku ki? Ate ziriwa? Kubanga bano bo ngezezaako nnyo okusigira ekifaananyi kya independence nti Kayongo oli independent. Bw'oba okola program ya namwatulira olweggulo nga muli mu boodi n'abapaalu tebakubuuza bibuuzo lwaki wabuuziza ekibuuzo bwe kityo. Tobaamu na sepulingi UCC weekuba osigala omutima gukuba nnanga yemu oba gukyukamu olw'obuweereza bw'oba owadde abantu kubanga bye tuba tukoze ebisinga tebiba byaffe ng'abantu. Tuyinza okuba n'obuvumu
n'omwoyo bane mando tutulako tubigambe ku lw'abantu kubanga Katonda nabo abayo bateekateeka bwe batyo naye tekitegeeza nti byaffe kyogamba nze nyinza okuba nga nze kalaba enguudo eziri mu Kampala nti zaagaana daadema nze nkadi bona nti daadema naye batono abagenda okujja wano n'abalala bajja kujja leero bakyogere enkya bakikyuse kati ffe kyekyo bwe buvunaanyizibwa kati independence ng'akalulu kakubibwa ono n'asalawo birala waba waliwo independence kuba nkulaze nti from the word go okulonda kwali important era tekwali kwamanyi wendo tekwali kwamanyi wendo kubanga okusooka nkulaze nti Benedicto yakuwangula okwokubiri okumala egobe mu kirya Obote ne timu ye ne bakola ki ne bakuwangula naye wano ebiriwo biri komisareti n'ebyakiriziganyizibwako mu ndagaano waliwo obwenkanya kuba wali nkulaze gwawuliriza nti abazungu nga basomera mu masomero gaabwe wano waliwo abantu abasomera mu masomero agaabwe naga nti Kanyarweru essomero eriri eyo mu Western Uganda omwana bamusasulira $80,000 bino byenjogera bigambo ebiri cross referenced ne Dr. Warren Kiza Besigye Kifeefi $80,000 kyokka ng'owa wano bamusasulira 2,000 ku 3,000 kakati awo kiba kyawukana kitya ne luli mu colonialism amalwaliro towuliranga eri abafiire 5 ne baga nti minisita bwe yafe nti nze bamutadde ku chopa Chris bali omunsi nti bali omunsi ye bwe yafunye obuzibu n'abanga takyasa olw'okubanga ki breakfast gye yanywere teyabadde tegenda kuya abasawo gye bamugamba bamuteeka ku helicopter kubanga akalwaliro wagwiridde ekigwo walekeredde okussa olw'obutalya zibaga olw'obutalya biifu walekeredde okussa tekasobola kugendamu wadde embwaye omuntu ali kuliko ya VIP obuyagala naye akwatibwa kyekimunga we bamututte nkubuulira amalwaliro obuweereza bw'obyobulamu tebulina kusosolebwa kubanga teri mulambo guba na max nti ya VIP leero afudde guli ku piro nti omulambo gw'oyo baguwadde max 2,000 ku buli 100 tebiri mu competition yafudde otya a life lost is a life lost ezo ebyo byebimu kubita kubibwako kalulu kyovola bakatonda buli omu yamutonda nga yenkanankana ne munne era gwe yatonda nga mulimu ekiyinza okubulako kyovola babamubatiza erinnya erirala tyabako obulemu naye abasigadde ate naye Katonda aba ne byamuwa nga byanjawulo ku birala abantu byemuba nabyo era bw'afaininga talenti ye mu nsi ziri zinaggwadda ate abamu n'enjawulo mu buweereza kakati independence ombuuzizza kubanga ekibuzo gye kivudde nti yandagayinewa nga tulwaka mukya nga baganye okusaba wadde temumanyi mikolo mituufu gye giri okusaba kuyinza okubako gwe leero tosabye bwe tuva ntogenda kusaba swala ziri meka naye teriyo basukka 5 kubanga Katonda takoowangako kumusinza fe abaakuzibwa tumanyi nti Katonda takoowangako kumusinza era mu mbeera yonna yeyeka akakanya obusungu yeyeka alungamya emyoyo egikakanyadde yeyeka kabonero k'oyo yekka kekateekawo kubanga abantu batwala for granted. Nina kyenjagala okubuuza Waiswa, embeera eno eyabaddewo olunaku lw'eggulo osaidiyemu abavuganya gavumenti abali bannayuganda sooka oggyewo ekyokuvuganya kati okiteeke mu kifaananyi kya bannayuganda kubanga tuli bannayuganda nga tetunavuganya gavumenti kuba birimbi kulaze tebabiwa bibiina bya byabufuzi babiwa bannansi kati mu Nansi constitution yekyusa nti gwe ojja kusamba ng'osambira mu bbulu, gwe ojja kusambira mu red, gwe ojja kusambira mu green, gwe ojja kusambira mu yellow.
embeera eyabaddewo eyakasaaba ebyokwerinda okusalako ekitebe ekya NUP yabadde ki? Kugaana kunyooma Katonda nti naye takola. Ate omutemu munnange kasitaba nga ye yafuna amaanyi. Beggulo limu baleeta America n'abasabira. Uganda is a paradox. Bebakugamba nti ffe tuli influenced by foreigners. Omuntu yakulembedde okusaba kwa parliament kwa bateekateeka okwa Uganda national prayer breakfast y'ababaka Entebbe mu maka g'obwa president. Njagala ombuulire kwabaddeko baseka ki? Yonna seka gwalabiko gw'omanyiko. Wakulembeddwa preacher yabadde mu America. Mu America kati ate ne bajja ne batugamba nti tuli independent. Nga n'okusaba tebakuwadde Archbishop Namirembe, tebakuwadde Archbishop Lubaga, tebakuwadde Supreme Mufti. Kale ne Mufti kuba naye saamulabye. Kubanga bamanyi nti bo bebokka. Naye ng'ate bwe bajja okugamba nti abo b'abazungu naye ng'abakoze speech ababadde ababiri abakulu babadde b'America. Niyo colonialism. Ne tukugamba nti kyova olaba tubettanira okubagamba nti mmwe musibye wano bannayuganda obuteetaawuluza. Olunaku lwa juzi kyeraze lwatu nti be basibyewo kuba yabadde congressman. Ate nga babaaye ebbanga lyonna ne baleeta abaali bagenda okukola covid baleeta b'America nti kati bano pulaani bagitegeddeyo covid. Sente za Munnayuganda ne zitokomoka. Kyetuvaayo ne tugamba bannansi nti kya buswavu abantu okulowooza nti obudde obw'amazima buba tebulabike. Kuba bulijjo bagamba nti National Unity Platform epepeya n'abazungu. Olwaliro nate nawuliddeyo ekipya nti epepeya n'Abannayuganda. Kubanga bye balina okuba nga predicting about National Unity Platform, bye balina okupredictinga nabagamba nti page ez'okujjako Nakyemalira gwe mulundi ogusoose okubanga Nakyemalira talina gy'alabamu wadde. Buli mpiki gye bamukube musiiwa. Mumulaba nga awangudde naye eri abali mu kwetakula. Kati yeetakudde ku kyantebe ekyokuwamba omuntu ku kisaawe. So independence ya Uganda yawambibwa emyaka 4 egiyise. Ebintu ebibaddewo byonna byonooneddwa. Amasomero ge basangawo nga gasobola okuba essomero lyabanga n'ekisaawe. Ebisaawe ebi essomero nga liba ne cricket, obazanyira cricket. Essomero nga liba ne bazanyira basketball ku house level. Essomero nga liba ne bazanyira volleyball ku house level. Agabawala nga gabamu ne netball ku house level. Nga waliwo upper ne lower ku primary level. Okulaba nti abaana teba mixinga from the start okutta ebitone byabwe. Wabangayo badminton. Ng'ebyo byonna ne mu school competitions bibeerawo. Olwaleero weekiri. Njagala ompeeyo essomero limu erizimbiddwa ku mutindo ogwo under 40 years of Museveni's rule. Nawuliriza njagala bwe banaakuba essimu ab'NRA leero bawe omukisa batubuulireyo essomero limu. Ewaife idinda ffe wetwakulira colonial setting bawobote waliwo eddwaliro ery'abaana Nalufenya ne wabeerawo n'eddwaliro ly'abakulu Jinja Main Hospital as a referral for the region. Referral. Ng'omwana tebamuddusa mu ddwaliro ly'abakulu no. Kuba omwana omutate talaba musawo w'abakulu w'abaana abawa baki w'abaana. Njagala ombuulire emyaka 40 district ki wano bazimbye eddwaliro ly'abaana. Kubanga eryoyogeddeko balijjawo kubawirire. N'ettaka bagenze batundatundako. Kuba bano babadde boonoonyi. Teri bana masanyalaze bali banja generator nga boolaba mulago bwe yadde bonkana.
okay ng'eddwaliro bwe lizimbibwa liba ne staff quarters nga bw'olaba okuspeak apartments awali kittante we batwala kati nti wali kifo ky'abasawo njagala ompeeyo eddwaliro limu lye bazimbye nga kuliko n'abasawo be basula kubanga omusawo anaalongoosa omulwadde gwe balese ng'ali bubi tosobola ate kumutumya kyengera ng'oli mulago atuuka omulwadde akutuse so bamukubira essimu ng'ali wali asala busazi small gate ng'ayingidde ali muleeba kiki mwagala gavumenti ekole naye ntusobola kukola era ffe ekibuzo kye twagala gavumenti ekole twakivaako tuli ku kiki bannayuganda kye twagala bakole tuli ku kiki bannayuganda kye twagala bakole bagiyita Pal FM 107.9 ekkula ery'omuntu wa bulijjo bwetyo independence bwe yatambudde bano kati bubagunyi babadde babalanga ki security regional naye nesabawandiisi n'omwogezi bwe twakeera ku lunaku lwa nga 9 twakeera ku makya ng'abakulembeze ku shock ng'okusaba okuteekeddwa olw'emyoyo gy'abaganda baffe balita na Bukenya ba Dan Kyeyune ba Frank Senteza ba Sweet Pepsi ba abantu bonna batuvudde ba Yasin Kawuma abantu bonna batuvudde ku maaso nga batemulwa obwanakyemalira abantu bonna bafudde nga bafa mu mikono gy'obwanakyemalira ba Zebra Mando abantu 54 abatibwa ng'olwaliro ne General Kahinda Otafire yakkiriza nti batemula abantu 51 bw'oba mujjukira juzi ku by'ekisaawe yavuddeyo mu kwetonda n'agamba baali tebaagala ekintu eky'abantu 51 abaafa obwemage okuba nga kiddamu okubeerawo kyenkugamba nti amazima gamala ne gakola ki ne geeyolekawo yabadde minisita wa justice yabadde minisita wa internal affairs ali ku public admission nti mu kwetondera Kyagulanyi Robert Sentamu olw'ekintu eky'obuswavu ekintu ekinawayira ekintu ekinaga ekintu ekizira mu nsa kye baakola okumuwamba nga bamuwamba okuva ku nnyonyi ya Rwanda Airways bwe baali badde bamwetondera minisita wa internal affairs atwala ensonga z'omunda yakkiriza nti mu Novemba 2020 nga Kyagulanyi Robert Sentamu 18 aliruuka lwe baamukwata okuva ku ssaawa 8 okuva ku ssaawa nga 8 paka obudde bwe bwazibira n'enkeera n'ennaku ezaddirira baatemula nga bakozesa commando unit abantu 54 General Kahinda Otafire yakkiriza nti 51 baatemulwa bwemage bino olwaleero byogerebwa nga si ffe tubyogedde naye nga bo be babyogedde tuddayo ku independence struggle ya independence nti leero bakkiriza nti gavumenti erina okukuuma abantu kuba kyazze nga tebamanyi nti kiyinza ogenda ku re-examination. General Kahinda Otafire Minister wa Internal Affairs mu kiri ku public notice kati nti yakkiriza nti okwata Kyagulanyi kyabaleetera okutemula abantu 54 so si bya ku balata kakati abantu buli bwawulira nti mugenda kusabirwa obuvunaanyizibwa bwe babusuulira ndooza balowooza Katonda wakudda ku olwo ayinza obutabaganya kutuuka n'oya kubanga ekisooka twabadde munda mu kibiina naye waliwo okutya nti waliwo enteekateeka ze tulina ez'okukola ekirala neffe tugenda kukola byonna ebiina okukolebwa byonna ebisaanidde okukolebwa kubanga babawambye ng'ate boogera na musirikale bamubuuza kikyagamba tewabadde laale tewabadde kuŋŋaana tewabadde kintu kyonna naye okutya okuli mu forces olwa bwannakyemalira ate ng'ekyo kibeerawo. That is what they call politics of patronage. Kasita mu ensi declining to politics of patronage politics w'okubeezaawo omuntu omu nti security forces
institutions eza government zonna ziba zikola okuyamba oli omuntu omu okweremeza mu buyinza naye ate n'okumulaga nti omu akola nnyo for promotion kubanga meritocracy eba efudde. Okulonda omuntu olw'obusobozi bwe kivaawo ne baba kibeerawo kibeera nti gwe bajja ne bakulonda olwajova olwajosibuka olw'okujja jattako obujjajjaase okubeerawo kw'obwannakyemalira. Kyova olaba parameters zonna ezirina okukozesebwa kazibe mu kulonda ba presidential advisors, kazibe mu kulonda ba RDCs, kazibe za kulonda muntu yenna abalina okulondebwa mu position of influence mu society ziva ku meritocracy, obusobozi bwo, obuyivu bwo, empeerezaayo, historical background yo ne lineage yo mu kuweereza abantu ababulijjo, because leadership is a service. It is the delivery of service. Biki bye mugenda okuweereza abantu oluusi baba n'okubiraba tebabiraba, because omukulembeze olina okubeera nga gwe oyambadde galubindi ez'oyo omuntu eyakwesiga aba ne waakoma. Omuntu eyakwesiga ayinza okugamba nti ffe bw'otukolera oluguudo luno luna kolansi kimala, gwe noga nti kandukole nga lwa daboleeni nti emmotoka zireme kubagana, kyekisooka. Ekyokubiri nti ne mu myaka 3 wabeere nga waliwo obwenkanya ku bali babakozesa oluguudo. That is how magnanimous a leader must think, how a leader must understand to translate services to the people. Singa bano nti ate kyosanzeewo kijjeewo nosangawo olugogo n'ogijjawo. Bw'oba olese investor nga bali baali baatunulira lugogo weeri nga weeyina okuba nga waliwo population growth, olwaleero ng'olimba bannansi nti we are over 45 million tugenda mu 50 million, nga luli wakwata ensi nga we are about 5 to 10 million people, noba nga ate kyosanzeewo oyagala okijjewo. Why don't you go very far oba ofunye investor n'akola ekipya okusinga okwagala okugamba mwaze kuddaabiriza kino oba kukikola kiteeka ku mutindo gwa nsi yonna? The cost of doing it again somewhere else is far better than taking on what was done 40 years ago, 50 years ago. Kubanga temuyinayo kye munyaze ne mukiteeka ku mutindo gwakyo. Twaba challenginga ku Shimoni, ne tuba challenginga ku UCB, kati Molo, okay? Ne tuba challenginga ku ttaka lya Leerwe, ne tuba challenginga ku ttaka lye Namanve. Onfuna bulungi? Tewaliwo ne tuba challenginga ku ttaka lye Bugoloobi, ne tuba challenginga ku ttaka lye Kitante. Tewali. Ne tuba challenginga ku ttaka lya Kyaggwe. Wonna tewaliwo kye musuubiza bannansi ne mutuukiriza. Okay? Tewabaddewo kintu kye mugambye 40 years. Kubanga bajja ne bakugamba nti mwogera nga temulina facts. Okay? Tewaliwo we mutadde ate nga ne public trust gye mulina mu bantu era nenyini tegobereddwa. Independence of one to own land, omuntu okuba nga asobola okuba nga owninga ettaka lye. Omanyi bulungi nnyo olwaliro ka video akabadde katambula olunaku lulamba aka Honorable Gilbert Olanya nti abalaalo babagamba okwamuka ettaka lyakyo oli, kubanga bano bamala ne bajjayo eddoboozi lyabwe eryawamu ng'ate olumu abamu baba tebalina ddoboozi lyawamu olw'okubanga abamu bakiikirwa abantu abasobola okugenda n'obukunkumuka. So bakwatiddwa ne bannaffe abalala bakuŋŋambe bakutte bannaddiini, Pastor Muwanguzi, bakwata Bishop Tom Sange Bafaaki ow'Emityana, bakwata na muganda wange Musiraamu Mwami Muddu w'Ekayunga, bakwata waliwo omukyalo mulala gwe bakwata abantu nga babakwata nga babalanga bwemage. Kosti yokka gye bakozesa mu kukola effujjo eryo, gwe ensi ki eyangu okudiployinga amagye gaayo ku eyo speed? Ate waliwo era babatadde nga tebawozezza wadde okusuubirwa nti bali batwala mu kkooti, kubanga eno ensi emena bano abantu abakula abawemba ensi eno bamenye bamateeka era bamenye mateeka.